Redzone TV kuwaliwe bale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno gwatanaba kubanga osubscribinga nyongera okusaba nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata kade aka notification oberenga tomissinga nsonga yonna ebigambo ebize byogerebwa jeno Kahinda Otafiire muze mubiwulira bulungi nnyo nina wana akatambi kengenda okubanga nkuwa kengenda okubeera nga ate nkuplayingira owulirize bulungi nnyo gwe Munnayuganda kiririza mu nkyukakyuka oba kiririza oba ayagala okubuukira n'ebigambo bya jeno Kahinda Otafiire nenga sinaba kubanga ngenda wala njagala okutegeeza era njagala okujjukiza nti ono omusajja politician era munnabyabufuzi omu ku basajja abaludde mu buyinza bw'eggwanga Uganda emyaka gye baakafugira bagitambudde bonna. Kahinda Otafiire y'omu ku basajja abafuze eggwanga ne Yoweri Kaguta Museveni nga bwe twogerera era njagala tuwuliziganye bulungi nnyo njagala mpulirize bulungi ensonga eno ngireese olw'ensonga nti waliwo omuntu eyambuuziza ekibuuzo oyogera ki ku nsonga za Kahinda Otafiire ebigambo byayogera ku mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni amanyiddwa nga Muhoozi kati nkuwa endowooza yange ku nsonga eno. Kahinda Otafiire ye current Minister of Internal Affairs mu ggwanga Uganda okuva mu reshuffle ezaakolebwa mu mwaka gwa 2021 ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga cabinet minister wabula assistant minister. Njagala okutegeeza nti omuntu nga cabinet minister aba atula direct n'omukulembeze atula direct ne president. Kitegeeza Kahinda Otafiire atula direct ne Yoweri Kaguta Museveni nga tonaba kubanga obuukira ebigambo bya Kahinda Otafiire njagala ojjukire nti ebimu ku bigambo byayogera byengenda okuwa wano owulire alaga nti kati ku budde buno akuutira bannayuganda okubeera nga be-exercising eddembe lyabwe ery'okwegatta mu bibiina bye baagala eddembe lyabwe ery'okubanga boogera kye baagala naye nga gavumenti gy'akolera yeeyina abantu abaabuzibwawo olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuwagira National Unity Platform yeewamba abaana olw'okuŋŋaana okuba enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi naye nga ku budde buno yakugamba ebigambo ebyo. Olutalo oluliwo oba olulowoozebwa okuba nti we luli wakati we ne mutabani w'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi olutalo luno nze sirulabawo olw'ensonga ebimu ku bintu byandibadde avumirira jeno Kahinda Otafiire yandibadde avumirira mu kutandikira ddala era bwe mba nkuzizako emabega Muhoozi ne basipiika n'abamu ku babaka ba Parliament abamanyi obulungi ennyo amateeka bamaze ebbanga nga bamenya tteeka ku tteeka. Jjukira Constitution ne UPDF Act tekkiriza muntu kubeera nga akyasavinga mu magye kubeera nga ate yeetaba mu byobufuzi ebiri partizani. Abasajja bano bakimanyi bulungi nnyo Otafiire bakimanyi bulungi nnyo n'ekitawe wa Muhoozi yennyini akimanyi bulungi nnyo. So Kahinda Otafiire singa yavaayo n'avumirira ensonga eno eya Muhoozi okugenda ng'akuba campaign yandibadde oba oliawo message ye etuuka mangu lwa nsonga ng'oggyeko ekyokumenya etteeka ery'okuba nti takkirizibwa kubanga yeetaba mu byobufuzi n'obudde bw'okuba campaign tebunnaba kubeera nga butuuka naye oba osobola okujjukira speech Anita Amongo gye yawa nga Muhoozi agenze e Bukedeya n'ebitundu ebirala ebisangibwa side zeeyo speech kwali kusaba kalulu direct ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka kuba sibudde bwa kusaba kalulu. Ekyokubiri ono akyali serving amejeno takkirizibwa kubeera nga yeetaba mu byobufuzi bino alina kusooka kulitayalinga then n'asooka yeetaba mu byobufuzi. So jeno Kahinda Otafiire teyavumirira kintu ekyo ate ng'akimanyi bulungi nnyo nti bali mu kumenya mateeka. Ku budde buno bw'avaayo n'akulitisayizinga n'avaayo n'alaga nti yetakkiririza Muhoozi nga president tamuyinaako buzibu kuba mwana wa mukwano gwe naye tamukkiririzaamu nga president. Ebigambo bino byetaaga okwetegereza ennyo era byetaaga okwegendereza. Jjukira bano abasajja bannabyabufuzi ate abaludde mu byobufuzi. Munnabyabufuzi ye muntu asobola okukonvinsinga munnabyabufuzi ye muntu asobola okukuliyetingirawo embeera n'olabira ddala nga ddala bwe kiri. Kahinda Otafiire okijjawo otya olwogaana otya okulowooza nti yandibanga ayagala just kuteekateeka society. Jjukira buno bwe budde obutuufu era obanga obadde osoma ebyafaayo naddala politics w'eggwanga Uganda buno bwe budde obutuufu okuteekateeka society okuliyetingira images mu bannayuganda nga tugenda mu kalulu ka 2026. Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku nze ateekwa okudda ku ballot paper era tajja kuvuganya na mutabani we yadde eddakiika n'emu wabula bino byonna byandibanga biteekebwawo kubeera nga bigenda kubuguyaza Munnayuganda kulowooza nga bwe baagala olowooze.
Ampulidde bulungi nnyo nga sinaba kubanga nnyongerayo kankuwe ebigambo bya Kahinda Otafiire nina ka audio kengendo okuwa wano njagala okawulirize ate mbere nga neyongerayo kampimpi kagenda kuba ka second simbale then nzije mbere nga nkwongera ensonga yange. I encourage Ugandans to speak. Nobody should gag you. I encourage Ugandans to speak, to exercise your right of freedom of expression, freedom of association. I didn't acknowledge my friend, the president of the UPC. Ochitegedde agambye I encourage Ugandans to speak. I encourage Ugandans to exercise your freedom of expression, freedom of speech, freedom of association. Ebintu bino biweebwa ssemateeka omuntu okubanga ayina eddembe lye okweyagalira okweyogerera n'okuwagira ekyo kyennyini kyakkiririzaamu. Naye nga bwe ntandise nga nkugamba era ebigambo bino mbirese nga njagala byoba oliflectingako. Kahinda Otafiire minister, cabinet minister ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga amanyi bulungi ebigenda mu maaso era akimanyi bulungi nti ba John Bosco Kibalama, Bakanata Muhammad n'abalala bawambibwa gavumenti gy'akolera olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza awo tewaliwo freedom of expression, freedom of speech. Bannayuganda bawambibwa olunaku olwaleero abali mu makomera bonna bawambibwa olw'ensonga ez'okuwagira bye baagala. So Kahinda Otafiire yandibadde bino abimanyi bulungi nnyo era yandibadde omu ku abo abalwanirira bannayuganda abo babeere nga bateebwa. Okitegeera. So kakati ku budde buno bw'obanga owuliriza speeches z'abantu bano kubanga we tuddako emabega Kahinda Otafiire w'emitooma era ebintu bino byatandika nga Kahinda Otafiire ayagala kubanga alinga agaana Muhoozi okugenda mu district ye ey'emitooma era wavaayo abavubuka abasukka mu 100 abeekalakaasa nga bawakanya ekya Kahinda Otafiire okubeera nga alemesa Muhoozi Kainerugaba okubanga agenda mu kitundu kye eky'emitooma. Abantu emitooma beekalakaasa nga bagamba tekijja kusoboka, omwana muleke ajja abeere nga asaba akalulu oba nga akola activities ze nga bwe zikkirizibwa. Ensonga endala, singa Kahinda Otafiire abadde ddala ali ku mulamwa nga ddala nga mwe mulowooza nti azuukuse oba azze ku sayidi y'abantu, kyesisuubira nti kisoboka, yandibadde takkiriza bantu bano kubeera nga bakola ebyo activities eziri political ate nga sayidi emu tebagikkiriza kukola activities zaayo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bazze nga bagaanibwa okubeera nga bakola activities ez'enjawulo. Kahinda Otafiire mu gavumenti mwaweereza nga yeekola bino era nga bakimanyi bulungi nnyo. Ate nga y'omu ku ba policy makers, y'omu ku batuula ku mmeeza ne basalawo ebintu nga bino nga bigenda okubeera nga bibeerawo. So kati eyambuuzizza sijja kukola audio mpanvu nnyo, eyambuuzizza ekirowoozo kino ndowooza nkuzzeemu. Endowooza yange yeeyo, Kahinda Otafiire tasobola kubeera nga yazze ku sayidi y'abantu. Era bino ebintu byetaaga kugenda mpola, byetaaga kusooka kulaba bulabi n'olinda ekinaavaayo nga bw'ogenda mu maaso n'okukola ekyo gwe kyokkirizaamu. Njagala okuzzaako emabega nga mmaliriza, ojjukira ebiseera ebya Amama Mbabazi bwe yava mu gavumenti ya mukama we ne tulowooza nti baawukanye ne mukama we n'ajja n'akuliyetingawo TDA ne baleeta omugendo gwa Go Forward. Bannayuganda bangi ne bagenda ewa Amama Mbabazi abasinga obungi nga balowooza nti yamutegeere nnyo gwe tuba tutambulirako, n'afiiriza Kizza Besigye obululu. Najja ne yeesimbawo n'atawangula ne beefuula abagenzeeko mu kkooti ne biggweeraawo. Naye nga njagala okuzzaako emabega, bw'obanga ozze ogoberera ebintu bino, jjukira bano abasajja balina proposal okusinziira ku Daily Monitor, sijjukira bulungi date lwe yafuluma, naye nga balina plan movement to rule for 60 years. Olwaleero we twogerera bakafuga ka 38 bagenda mu 4. Ebigambo bino byayogerwa Amama Mbabazi. Kyogamba Amama Mbabazi yagenda okujja okwesimbawo 2016 yali yeerabidde nti NRM ye eyina okufuga emyaka 6 nti era yali ayagala kikomya. Kati nno n'olwaleero Kahinda Otafiire ali omu ku ttiimu eyo abakkiriza nti balina okufuga eggwanga emyaka 6 plus. Kati kyoyagala okugamba nti kati naye yeerabidde mission yaabwe, yeerabidde master plan yaabwe, ekyo nakyo kirowoozeeko. Kahinda Otafiire tasobola kubanga yazze ku sayidi y'abantu. Kahinda Otafiire yandibanga okusinziira ku nze bandibanga bazannya akantu akazanyibwa mu 2016 nga kati abazannyi be bakyuse. Luli yali Amama Mbabazi, olwaleero Kahinda Otafiire. Red Zone TV kwoli
bwotonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno otambule naffe ebbanga lyonna. Nja kusaba ogende otuwe ekigalo kubanga gyokoma okulikinga information gyekoma okubeera ng'etambula. Genda mu comment section teekamu obubaka oba olina kibuuzo ng'ono bwe yakoze tujja kubanga tukyanukula. Genda mu comment section kiteekemu oba olina nsonga gy'oyagala tukubaganyeeko birowoozo tujja genda maaso n'eyo. Osobola tusanga ku Facebook Red Zone TV era gye tuli, TikTok gye tuli ate nga ne ku Twitter gye tuli era nga Red Zone TV. Bwetu bwe tubeera nga tukuweereza amawulire, tukuwa updates, tukuwa n'endowooza z'abantu sekinnoomu. Webale kubanga okyatugoberera ate naba kubanga osubscribinga kikole otusange ne ku Facebook era following omukutu ogwo ogwa Red Zone TV ensonga zibeere nga zikutuukako bulungi nnyo. Tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuwa amawulire nga bwe gajja. Jjukira ffe tetwozaamu tetugeeditinga tugakuwa nga bwe gali. Red Zone TV yonna gy'otusanga webale kubanga otugoberera.